Ayi Mukama Taata Katonda Ayinza byonna, Taata kitange nkwebaza olw'omwana wo ono Ronald Alimpa, Taata kabaka wa bakabaka Yesu. Wayogera mu kigambo kyo Taata Katonda wa bakatonda mu Amosi 5:19 n'ogamba Mukama Taata kabaka wa bakabaka, wasanga Amosi wansi nga waliwo empologoma, nga waliwo n'ennyanja, waggulu waliwo engo. Taata n'omutaasa Mukama, wataasa omwana ono mu mannyo g'empologoma wansi w'ennyanja. Taata kabaka wa bakabaka, Taata Mukama, tusabira omukisa omwana ono Mukama Katonda wa bakatonda. Taata erinnya lyo kalikole, amaanyi go gakole Mukama kabaka wa bakabaka. Taata tukwebaza, tukusinza kitange Katonda Ayinza byonna. Taata oli w'amaanyi, Taata oli wa muwendo, Taata oli wa kisa kabaka wa bakabaka. Taata leka omusaayi gwo Mukama gukuume omwana ono, leka amaanyi go gakole mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Taata kubanga okube kuba watali kubeera kubo Mukama, Taata mutemere empenda Katonda wa bakatonda. Tukwebaza ayi kitange, tukusinza kabaka wa bakabaka, tukwebaza Taata Katonda nannyini ggulu na nsi Mukama Katonda wa bakatonda, olwa accident Mukama gye wataasa omwana ono Mukama Katonda wa bakatonda. Taata kitange Katonda yatonda eggulu n'ensi Mukama, muyambe Mukama Taata kabaka wa bakabaka, gwe kiddukiro kyaffe era mwe tuddukira kitange Katonda wa bakatonda. Taata mulimu Taata abali mu kwogeranga kitange nti bamututte mu masabo, naye Taata tutuuseewo Taata Katonda wa bakatonda nga tali mu masabo Mukama kabaka wa bakabaka. Taata ali eno gye bayungira Mukama, Taata gwe musawo asinga abasawo bonna, Taata gwe musawo asinga abasawo bonna Mukama kitange Katonda wa bakatonda. Tukwebaza Taata nga tuyita mu linnya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Amiina. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya litukuzibwe, obwakabaka bujje, byagala bikolwe mu nsi nga bikolwa mu ggulu. Tuwemera yaffe ya buli nnaku, osonyiwe ebibi byaffe nga naffe nkola obubi, totwala mu kukemebwa, kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa byonna bibyo. Tukwebaza Taata nga tuyita mu Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Amiina. Weebale Yesu, weebale Mukama, weebale kubanga okikoze. Tukusinza nga tuyita erinnya ly'ekkulu. Amen. Tuzeeko eno sayidi z'eggayaza okuba nti nno tukyalira ku muganda waffe Alimpa Ronald eyafuna akabenje oluvannyuma lw'okuba nti yali agenze okunoonya ekikumi oba ekizza mu lubuto esayidi z'ematugga eyo, era abayimbi abalala abamu baafuna obuzibu, abamu ne batulekulira mubulamu bw'ensi eno. So twamulabako we yali ng'ali sayidi z'emulago nga afunye ku first aid ne bamugjayo, ebigambo ne bitambuzibwa naddala ku social media awo nti kyabika kati atwaliddwa mu masabo oba n'ebintu ebifaanagana bwe bati. So tusazeewo weno gye bamuleese okuba nti no ajjanjabibwa naddala ebivune bye yafuna, tulabe ekituufu era atuuseewa muganda waffe ono. Jjukira yakuyimbira akayimba olusuku si lwa seminti, era abasingako basinga okumumanyirawo, era ayina n'ennyimba endala nnyingi nnyo. Abadde under management ya Spice Diana, tubadde tuzze tumulabako enfunda eziwera ng'ali ne Spice Diana wamu ne manager Roger. So omulwadde tumusanze mu mbeera erabika simbi nnyo okutwaliza awamu, era abasawo bakoze omulimu mulungi nnyo ddala. Ketwogeremukko naye tulabe ye nga awulira atya. Alimpa Ronald, uli otya mwana? Ndi bwentyo nga nja kuwona. Ojja kuwona? Gwe bakuleetera wano wali okyategeera? Bandeetedde wano nali ntegeerera nze omu ku beesalirawo okujja wano. Kubanga wali nasiibawo olunaku lulamba nga sifunye bujjanjabi, nempulira nga neeyongera okulwala n'okuzimba, ne mbagamba wano leruba nga leero lwakutaano nga tebampaddeeyo wadde akadagala konna, nga tenkyalwa mukago oluddako Sande. Ne baŋŋamba olw'omukaga n'olw'Esande abadokita abaddala tebabeerawo. Kale ne mbagamba ziba nga ensonga zeezo. Jjukira eggumba lyali lyayatika ne lifuluma, nga waliwo ekiwundu, kati waba wavunda singa baba nga tebataddeewo ddagala. Kati ne mbagamba ennali nabo ne bavaamu amaloboozi ne bankyusa eddwaliro ne bandeeta wano. Naye bwe bandeetera wano nali bubi kubanga ambulance yalinga ekuba ampusi nga mpulira amagumba gagiraga ati ageekoona ne gannumya. Kati mpulira si bubi nnyo. Kiki ekisinga kati okusumbuwa? Era ekisinga okunsumbuwa obulwadde bwange bwa ggumba lino, kugulu kuno
na mukono guno mpozi n'omutwe ogunnuma. Omutwe gunnuma naye nga gunnuma kaseera, tegunnuma buli kaseera, tegunnuma buli kujja nga ssaawa 7 ne gunnuma 7, 8 ne gulekera awo, ne guddamu ne gujja nga ku 2 ez'ekiro, 2, 3 ne gulekera awo. Tegunnannumako. Tutandikire tuddeko ko katono emabega. Accident mwagifuna mutya? Kuba abasinga bagamba nti naddala ku social media nga bo bamanyi bagamba nti Alimpa Ronald amagulu gombi gamenyese. Accident mwagifuna mutya? Accident twali tugenda ssemutoka peeka nga tugenda kukola awo engeri gye twafunamu accident. Mwali mugenda mwali muvayo? Twali tugenda. Sawa zalinga 7. Sawa zalinga 7 ng'obudde buweddeyo. Ndowooza Naluna yali amaze okuyimba. Kati ate ffe eyatulaba yali Ndugga. Kati eyo show yali yange n'Endugga ne Ajaluna Mubiru ne bano Badisani Kasasa n'abayimbi abalala. Naye kati abayimbi abanene baali bamaze okuyimba, ndowooza nga nze mbulayo. Naye nze tessaatuuka ku show. Ne baŋŋamba nali mbulayo kati nnyo. Tinali mbulayo kilomita 1 okutuuka. Gwali gusoose okuba nti okwata ku luguudo olwo? Mu mmotoka mwali bameka? Mmotoka twalimu abantu 6. Oli wish. Mwalimu Grace, mulimu Kojja driver, mulimu Kabuye, abo benjogedde bonna bafu. Nga mulimu Bosco, mulimu nze, mulimu ne Ragafaya ne mutu wa Ragafaya. Twalimu abantu 7. Buli mutto gwaliko 2 mpozi ogwaffe ogw'omumakkati ogwange ogw'omunene. Nze yali atudde mu kano akatto k'omu makkati akatini ennyo, ako ke bateesigama akatini ak'omu makkati. Mwali mu mmotoka ki? Kuba kirabika ng'abaadde abangi. Mmotoka yali wish kano akange ka bibi. Kamugenda kunoonya ssente. Oluvannyuma lw'okuba nti nno bakutuusa e Mulago, abasinga ne babitebya ne bagamba nti osanga naawe obulamu bwo tokyalina bulamu. Naye Mukama Katonda nazabibye nti at least wafuna ku biwundu, kuba banno kati wetwogerera zimbuyaga ezi kunta. Naye bwe watuuka e Mulago bakuwa ku bujjanjabi obumala? Bwe twatuuka e Mulago twatuukayo ffenna nga tuli bubi. Kuba ffenna baatutuusa e Mulago, ffenna. Nze awo wonna we batutwalira nali nze sibitegeera. Naye kye nawulira nga banteekako bipulasita bino. Si biseminti. Bino babiyita batya bino? Ebibandage. Nabawulira nga babinteekako wali e Mulago, bwe bamala ne bampummuza, nze ne mpummula. Kati naddamu tegeera ssaawa nga 3 ez'okumakya. Naye era nga nawo siri fiiti bulungi, kuba waliwo munnamawulire yajja awo n'ambuuza nti nga muddamu birala. Yaŋŋamba nti nazze ku makya ssaawa nga 3 nga nkubuuza birala naye nga naawe oŋŋamba birala. Kati nze namanya ssaawa nga 5 nti abalala be twaladde nabo baafudde. Kitalo nnyo ddala. Abasawo bakudduukirira bulungi nnyo oluvannyuma lw'okuba nti otandise okutereeramukko ssaawa nga 3 awo okudda waggulu. Kati awo banteekako amacupa. Abo baganteekako amacupa nga 4. Naye ate olunaku olwaddako tebanteekako wadde okumpaayo akaweke.
olwali olwokutaano. Twagwa lwakusatu mu ddwaliro omwo ne batutwalamu ekiro kolo ku lwokusatu tenkeera ku lwokuna kolo lwe bankolako ne bantekako amazzi amangi n'eddagala nga baliisa mu mazzi kati ku lwokutaano tebankolako wadde ate nga nali mpulira obulumi nga bweyongera oba ne feesi yali ezzeemu ng'ezimbi nga ne muno mpulira nga obulumi bungi kubanga baali tewali kye bakoze kiri awo ozi ku lwokuna emisana bantwala mu kasenge eyo ne bansannyalaza ne baddamu ne banteekako bipulasita ebirala ne banyiganyigawo ne banteekako n'eddagala awo eddala bateekako bipulasita ebirala kati ku lwokutaano lwero lwe batanfiirako ddala bwe nawulira nga ndwala kuba koolwo omutwe gwantandika ssaawa 7 naye nga gunkuba nnyo agunkubira muno ne mbayita abasawo naye nga buli musawo gw'oyita ali bibi agamba kanzije njija nga beeyongerayo paka nago namalawo ennaku 3 era koolwo lwe batanfaako nange ne nkubira abantu bange ne mbagamba bajje banziggyewo awo banfunire eddwaliro eddala. Nga womanyi nti Abannayuganda boogera ebintu bingi era tosobagaana kwogera. Tubadde tulaba nga bagamba nti Alimpa Ronald olwavudde Mulago bamututte wa musawo Buganda. Bannayuganda bo tosobola bagaana buli omu alina gye yakulira n'emmere gye yalya buli omu alina entegeera gy'ategeeramu ya njawulo nti ate kati Uganda tetulinga nsi ndala nti oba onaayogera ku muntu ekintu ekitali kituufu nga bagenda kussa bagenda kukulemerako nange bya bulijjo buli omu akola by'ayagadde nze ndi bulungi wano we ndi bulungi ndowooza kirabika nti si sawa then nze sibifaako ebyo Abannayuganda munnaye waliwo omuntu ayogera kati obwo obugambo bunafu wano bayitawo balibaawo gayaaza bayungirawo bantu bamenyese bokka oba n'omusujja ki bamagumba gokka kati okuva wajja wano enjawulo owulira otya nga gwe Alimpa Ronald? Nze enjawulo njiwulira nti nja kuwona ekyokubiri badokita bafaayo nnyo ekyokusatu obujulizi bungi nnyo n'abali Landa ne bankubira essimu ne baŋŋamba awo bonna era Mama Fiina yeyandeese wano kati bo ndowooza bo bawulira nti Mama Fiina oba musawo Muganda ndowooza balowooza era byebyo naye nga banyonga bulungi eddagala balinkubira wano eddala liiri awo just bansiba busibi kuno ne bakutereeza ne bakunyweza eggumba ne libeera wamu. Nga womanyi mu industry yaffe eno abasinga babeera selfish abalala bagezaako okuposhinga bannaabwe okuva wajja wano waliwo ko ezinakukyalyawo okulaba abayimbi bangi nnyo ndowooza be basinga n'okujja nsooka okwebaza abayimbi bakomediyani ne Bannayuganda bonna abanjagala bambi mbeebaza mbeebaliza ddala ak'ensusu bayimbi bangi nsobola kumenyako abatonotono Spice Diana, Manager Lodja, Lagadi, Stabua Natoro
Bayimbi bangi bazzeewo wano eno anti yoyo Kajjati. Bayimbi bangi ate nga bakyajja Bacumi batiktoka bonna bajja. Ye embeera muganda waffe gy'akyalimuko wano esaidi z'Egayaaza gye yajja okuba nti nno bamutereeza amagumba era nga tusaba Katonda Mukama amukwatireko onneewaganya asobole okuba nti akola ki atereera. Okusinziira ku badokita bw'oba ng'oyogera nabo bakugamba ekiyinza kukutereera bbanga ky'okuba nti otereera. Abadokita bangambye emyezi 2 nda kuba nga nsobola okuba nga nninnya ankola training y'okutambuza ku miggo mpola mpola n'akagaali mpola mpola naye nga si bya kunteekamu ate kyuma. Enda kuwona bawona. Dokita bano abakuyunga bakutereeza amagulu bakozesa nkola yaffe ya Kiganda nnyo oba ya Kizungu? Abadokita bazungu we bali awo, abadokita bamaanyi nnyo era bamanyiddwa nnyo. Wanje yali avuga yeekanga kinnya yeekanga muntu asala oba ebbanga lye ntulidde mu mmotoka eyo ne speed kwe tubadde nga tuzivugira oluguudo olwo lwali lubi nnyo ate nga tudduka nnyo twakuba kinnya emmotoka neebuuka ate era ne bwe yabuuka era nedda mu kinnya. Okiteekedde oluguudo lwali lubi nnyo twakuba ekinnya nga kinene neebuuka ate era nedda mu kinnya ekirala neebuuka awo neva ku kkubo kale nze awo enakoma otegeera ng'ebuuse. Waliwo ebirala ebigambibwa nti olwo wali ova ku bizinga wali olina ekisawo kya ssente kyowakiwulizzaako? Ebyo nabivaako bingi byabula naye byo nabivaako ne biviirako ddala motoka yali esinga okubeera ebbeeyi naye teriiwo tewali wadde asobola ogikuwamu $5 million. Yali yimu. Wali oguze mangu ag'emmotoka nga wabadde okoze essingi. Motoka twali twagigula dda. Nze sivuga motoka nga tugenda ku show. Nze sivuga mmotoka ekyo kyo Katonda yakintaasa butaasa. Nze sivuga mmotoka nga ngenda kukola. Sivuga mmotoka nga ndi serious business. Nze mmotoka ngivuga byange tugeze nga tutusengeyo mu kyalo ne tumala ofuna luumu nensalawo neŋŋamba oba tugendeko ku kasaawe k'omupiira awo wenvuga emmotoka naye nze sivuga mmotoka nga tugenda kukola. Mba ne stress z'okukola nze bwe mba sinnatuuka ku kivvulu ng'ate bankubira essimu mba nzisa nnyo mba nina stress mba sobola vuga mmotoka. Waliwo era ebyogerebwa nti Alimpa bakufaako wekka ng'ate bali banna abaafuna akabenje bo tebabafaako. Ekyo abakyogera singa be bambadde wano mu maaso nandibagambye nti nze Alimpa gwe yeggwani. N'oŋŋamba ayogera ekintu ng'ekyo nsobola omugamba nti nze Ali gwe yeggwani n'aŋŋamba nti yenze gundi namugamba nti kati tulina enjawulo. Yes, abantu bali be nagwa nabo ku accident kuliko Rwagafaya abalamu Rwagafaya ne muto wa Rwagafaya ne mukwano gwange Bosco driver omulala manyi mu mmotoka omwo mbeeramu ne badriver 2. Kati oyo driver omulala naye yalimu kati twawona 4.